Yoweri Kaguta Museveni afulumizza ebigambo ebikakali mwategeerezza nti musajja we Sobbi Azikibwe mu kitiibwa. Ono nno yamaze okumutta kati ate agamba aziikibwe mu kitiibwa. Kitalo nnyo bingi ebyewuunyisa mu nfa ya Sobbi. Ate nga si Sobbi yekka, bangi battiddwa gavumenti eno, abamu ne babyegaana. Twalaba muganda waffe Mando, tulabe muganda waffe Jjajja Buchuli Yisma, tulabe baganda baffe bangi nnyo nnyo nnyo. Mu poliisi mulimu Felix Kaweesa, mulimu omugenzi Kirumira, mulimu abantu bangi banange abamenyeka b'osobola okumenya n'ogamba ne b'onaalekayo nga nabo bayitirivu nnyo. Naye nga lwaki Yosente Buhabulwa agenda mu maaso n'okutta bannayuganda bw'ati ekyeyonoonere olw'okuba nti ye talina amugambako, tewali amugambako, amanyi okutta ye ansa. Oluusi ebintu ebimu bikumalamu oluusi ky'oyinza okwogera ku mbeera nga efaanana bw'eti, n'ate oluusi twandibadde kirungi ne tufunamu ekyokuyiga. Ne tutegeera nti omusajja ono tayagalako bannayuganda, wabula alina bintu by'abaagalamu, alina bintu by'ayagala tubbako ng'eggwanga, wabula ffe nga bannansi tatwetaaga. Singa ekintu ekyo tukitegeera, singa ekintu ekyo tukimanya, singa bannayuganda twazibuka dda amaaso gaffe ne tutandika okubeera nga tusobola okwebeereramu mu ngeri emu oba endala. Okwebeereramu gye ndaba ansi eyinza okusinga okweggyako Nakimalira Yoweri Kaguta Museveni wamu n'akabinja ke abakola buli kimu ekisoboka okulaba nga basaanyawo eggwanga lino, nga babba bye bataasangawo, era nga bakola buli kimu ekisoboka okulaba nga munnayuganda bakuleka nga tolina ky'oli, nga bakwambudde ekitiibwa kyo ng'ate bakulese otaayaaya. Kwegamba bannayuganda twandifunye ekyokuyiga ne tumanya kiki twagala ne tusobola okulwanira eggwanga. Naye nga ffe tujja kusaba Mukama asonyiwe Sobbi ebyamusobako, bwe waba bibadde bingi naye yavaayo n'alokoka. Tomanya kitiibwa ki kyamuleetera kulokoka. Tumusabire Mukama amusonyiwe ebyamusobako era amuwe eky'omula eky'emirembe. Byebyo Museveni bw'akozesa ekyo ky'oba osuubira. Kino nno kitwale okuyiga eri baganda baffe mwenna abakolera gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Mugenda kufa bubi, mugenda kufa mu mbeera ey'okubaswaza, mugenda kufa mu mirambo gyammwe abantu bagikubire engalo, abantu bagyenyinyale, kubanga mubeera mukoze ku bantu ebikolobero. Ffe kye tubagamba nti mwandyetunuddemu mu kaseera kano ne mulaba kye muyinza okukola ku lw'eggwanga lyaffe ffenna ng'abantu, ate ne ku lwa Uganda okusigala ng'etambula. Twetunule mu baganda baffe. Ono Museveni ye talina kirungi kyagenda tukolera okuggyako okutuswaza obuswaza. Bye byange binnyinza
nga n'abali mu kubba ettaka balina AK47 nga balunda ente. Mwe bantu mmwe nkoze vidiyo eno nga njagala okulabula mmwe babbuloga. Egyo emitwalo 2 gye bakuwokola vidiyo evuma Bobi Wine bwe bali kwetikkula olyewuunya. Nali kiwaatule ne bankubira nga Isima bamukubye amasasi. ABNBS ne baŋŋamba twagala kujja wooli batugambye tukugyeko interview ne mbaga ngenda kujja mu studio ne bawakana. Ne mbalooza nnimba kubanga buli bloga e Kampala yali yeekwese. Buli bloga yatya. Ne nzija ku TV ku Next Media. Buli muntu yenna nga tasobola kikkiriza nti Wisdom nsobola okutambula. Nalaba Isima nga tasobola na kwenyeenya bw'ati. Nga Isima abadde akeeranga n'ayogera ebigambo nga 1000 nga naye bamwetikkudde. Bakosa chance egi. Baalaba nga bafunye opportunity yaawo Isima ng'alumbye minisita nga baanoonya dde engeri gye beetikkula Isima. Kati Sobbi abadde ayogera ng'alaga nga ne t-shirt z'ayambala ayambala t-shirt ziriko omuzzukulu wa Museveni. Bano bafala n'obayita nti nno obayise muzeeyo obayise mbube bakitaabo nina omuntu omu buli mwana kati gwazaala amutuuma Museveni kati ali kumpi kufuna na lubuto kuzaalayo mulala amutuume muhoozi. Lwe bali kwetikkulaga amatama galifuuka capati. Bajja kwetikkulanga naye buli kaanako koonya okatuuma Museveni Natasha mbu Natasha sister wange simanyi Patience sister wange gwe bali kwetikkula amatama go togalaba nti nno manene galinganga sumbuusa galinga amandazi gana galimu ebigundi gwe wala gwe bali kwetikkulaga amatama gagenda fuuka capati kubanga bano abantu kati olaba beetikkula Isima yali asimeringa bulungi Isima ng'omutuukako ng'awunya akawo naye gwe wala gwe gwendaba otuyitako ne bw'oti ng'owunya amabeere owunya enkwawa n'engoye zo z'oyambala zibunya kati gwe bali kwetikkula simanyi. Bannayuganda njagala mubesitedde nze mmanyi Sobbi abadde mubbiye Sobbi musiye naye saagala mu kitwale bano abasajja basooka kunyiya ne bakozesa emirimu gyonna n'otta abantu n'okola bitya naye bwe batuuka okutta bameekinga sure nti bagenda kutta bannayuganda naddala abaganda mu kuba engalo ti Sobbi banaye tumuwonye ekituufu Sobbi tumuwonye nenjukira nti Sobbi mwana wa Nambi n'ekintu gwe bakozesezza byonna ebibye ebisembayo bamaze ne bamwetikkula. Bano abasajja bakozesa ne bamana ne bakwetikkula kati gwe buloga asulaawo ndaba babbuloga nze teri kinsasanga abaana bali Dubai ne wetunuzaamu kamera ng'ovuma Bobi Wine nenga wakalirengera empuuta eno abakuze ne Bobi Wine nga tumulaba he inspired us in many things. Mwe bantu mmwe nkoze vidiyo eno nga njagala okulabula mmwe babbuloga. Egyo emitwalo 2 gye bakuwokola vidiyo evuma Bobi Wine bwe bali kwetikkula olyewuunya. Nali kiwaatule ne bankubira nga Isima bamukubye amasasi. ABNBS ne baŋŋamba twagala kujja wooli batugambye tukugyeko interview ne mbaga ngenda kujja mu studio ne bawakana. Ne mbalooza nnimba kubanga buli bloga e Kampala yali yeekwese. Buli bloga yatya. Ne nzija ku TV ku Next Media. Buli muntu yenna nga tasobola kikkiriza nti Wisdom nsobola okutambula. Nalaba Isima nga tasobola na kwenyeenya bw'ati. Nga Isima abadde akeeranga n'ayogera ebigambo nga 1000 nga naye bamwetikkudde. Bakosa chance egi. Baalaba nga bafunye opportunity yaawo Isima ng'alumbye minisita nga baanoonya dde engeri gye beetikkula Isima. Kati Sobbi abadde ayogera ng'alaga nga ne t-shirt z'ayambala ayambala t-shirt ziriko omuzzukulu wa Museveni. Bano bafala n'obayita nti nno obayise muzeeyo obayise mbube bakitaabo nina omuntu omu buli mwana kati gwazaala amutuuma Museveni kati ali kumpi kufuna na lubuto kuzaalayo mulala amutuume muhoozi. Lwe bali kwetikkulaga amatama galifuuka capati. Bajja kwetikkulanga naye buli kaanako koonya okatuuma Museveni Natasha mbu Natasha sister wange simanyi Patience sister wange gwe bali kwetikkula amatama go togalaba nti nno manene galinganga sumbuusa galinga amandazi gana galimu ebigundi gwe wala gwe bali kwetikkulaga amatama gagenda fuuka capati kubanga bano abantu kati olaba beetikkula Isima yali asimeringa bulungi
lisimanga omutuukako ng'awunya akawo naye gwe gwala gwe gwendaba otuyitako ne bw'oti ng'owunya amabeere owunya enkwawa n'engoye ze z'oyambala zibunya kati gwe bali kwetikkula simanyi bannayuganda njagala mubesitedde nze mmanyi Sobbi abadde mubbi ye Sobbi musiye naye saagala mu kitwale bano abasajja basooka kunyiya ne bakozesa emirimu gyonna n'otta abantu n'okola bitya naye bwe batuuka okutta bameekinga sure nti bagenda kutta bannayuganda naddala abaganda mu kuba engalo ti Sobbi banaye tumuwonye ekituufu Sobbi tumuwonye nenjukira nti Sobbi mwana wa Nambi n'ekintu gwe bakozesezza byonna ebibye ebisembayo bamaze ne bamwetikkula bano abasajja bakozesa ne bamana ne bakwetikkula kati gwe buloga asulaawo ndaba babuloga nze teri kinsasanga abaana bali Dubai newe tunuzaamu kamera ng'ovuma Bobi Wine nenga wakalirengera empuuta eno abakuze ne Bobi Wine nga tumulaba he inspired us in many things Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, the People's Hope. Ebigambo biyinza okuba nga bituggwako oluusi tunoonya engeri gye tuyinza okuwulirizaamu abantu abamu naye nga tulina nawe otandikira kubalowolereza anti nga buli omu abejjako bwejja nga buli omu awulira nga yakoowa nga buli omu mukoowu nga buli omu kwegamba nga buli omu yakkuta. So baganda bange mikwano gyange ebintu ebimu bijje n'ebibeere kyakuyiga gye tuli tubeeremu n'okuyiga. Oyinza okuba oli wano okyujumya banno okoze ebikolobero weeyifudde seggwano weefudde buli kimu naye nga temumanyi kiki tumanyi nkya lugenda kuba butya tumanyi nkya kikigenda kuddako. So baganda baffe tubeere beegendereza eno gavumenti ejja bakola bubi era mujja kukolebwa bubi ebbanga lyonna mujja kulwawo okufuna amagezi agannyonnyolwa era mujja kulwawo okutegeera naye wadde yavaayo ne yeewaako obujulizi nga bwe yali omubbi nga bwe yali kondo nga bwe yali omutemu era ng'awa n'obukodyo engeri ki gye battangamu abantu oba gye babbangamu abantu oba engeri gye baatulugunyangamu abantu naye yali munnayuganda nga ggwe era nga nze era nga muzadde nga ggwe era nga nze. Omuntu ne bw'aba nga yakola ebibi ebyenkana bitya omuntu bw'afa iggwe aba asigadde nga oli mulamu kibeera kirungi nnyo okukozesa akaseera ako omanye nti ensi eno tekungulwa wabula so si kujjayo ngoma igwe n'otyabula abamu ne musula mu mabaala abamu mwakoze zippate abalala ne mufuna n'endwadde nga mukenenya ku lw'okuba nga muserebuleetinga olwa munnayuganda munnammwe muzadde munnammwe eyattibwa. Abamu ne bavaayo ne bagamba nti yafiira ku mulimu nga balubu ogw'okutulugunya n'ogw'okubba ettaka ly'abanaku. Bannayuganda, nze nga Edimizaya nja kubeera wa njawulo
ku bannayuganda bonna ku videos zendabye ku interviews zendabye ku TV nze nja bagamba ekigambo kimu nti kibi nnyo okwagaliza n'okusanyuka nga munnayuganda munno avudde mu bulamu bw'ensi eno oli ye bw'abeera nga yakola ebibi era ng'omanyi nti omugenzi Sobbi yali musajja mubi nnyo yali muntu mubi nnyo ate kaakati ggwe laga akabonero akalungi nti wadde yali mubi nnyo nga ye bw'agamba kuba ye yeewaako obujulizi gwe ate tolaga ssanyu olaga enjawulo wakati w'omubi n'omulungi bannayuganda bangi babi naye tebejjaayo bannayuganda bangi balina ettima naye tebejjaayo njagala gwe oddeko emabega omukazi eyakuba akaana akawere empiso gy'amaze okwejjamu omusaayi gwa mukenenya byali mu Kampala omwo yes ku Gayaza Road oyo yalina ettima oba nedda mujjukira omukazi eyali omukozi wa waka mukomba box gwe balekera omwana okumukuuma n'atulugunya omwana n'amuyimirirako n'amukola omwana nga taweza wadde kiro 5 naye ng'omukazi ali mu kiro 60 oba 7 ayimirira ku mwana n'amutulugunya n'amukola atya mulabye abantu bangi bawadde bannaabwe obutwa mulabye abantu bangi batemudde bannaabwe abantu bangi baloze bannaabwe ne babasiraanya abantu abamu basse bannaabwe naye ng'ate wano mu kamera alaga nti ali very clean ali very innocent y'ensonga lwaki mu Bayibuli mulimu ekyawandiikibwa ekyali kigamba nti omuntu atayendangako yaba akwata ejjinja alikuba omwenzi emikono gyonna abaali bagaludde emikono gyabeeranga egitaliimu ggumba gyonna ne gyefunya kitegeeza ki kitegeeza nti oli bwabeeranga mubi gwekola ebirungi naye omugenzi Sobbi ayigiriza ki general public nze nga edimizaya njize nnyo naddala mu mwaka guno katandikire ku mugenzi Sobbi omugenzi Sobbi aga Katonda mu ggulu nange natyamu omusajja jajja obuvumu n'agenda ku TV neerangirira nga bwali omutemu nga bwabadde atemula babadde abba abantu obubeera buvumu bwa njawulo kyokka ate n'avaayo n'afuna obukuumi ebitongole by'okwerinda ne bimulwanira ne bamuwa n'emmundu awo nno natyamu nange ng'omuntu naye njagala mujjukireko omugenzi Gaddafi yali mukambwe nga n'emmundu alina ya golodi bamujja babiyita batya mukwesese omugundi guno gutwala amazzi mwe bamujja omudumu era akaana akamujja mu bulamu bw'ensi eno baatugamba kali tekaweza myaka 17 eyalina emmundu ya golodi yali muntu nsolo omusajja gwe bayita Bin Laden tetumanyi nfa gye yafaamu naye lwakuba ye enfa yali ya Kitibwa yali ya muzira ne tujja ku musajja gwe bayita Saddam enfa ye buli muntu yagiraba bamudihumiliating ne bamutugira ku TV omusajja Mobutu Sese Seko yali omugagga ennyo naye baatugamba yali muzibu nnyo abaaliwo ebiseera ebyo yafa ne bamuziika nga yeesimbye ng'ekitooke ekyo kitegeeza ki nti Sobbi bw'abeera nga yeewaako obujulizi nti yatta abantu ab'emmundu ne bamulemwa ab'obuyinza ne bamulemwa ne bagenda ne bamuttira eyo eggomba ewali abalunzi b'ente abakubi ba bbulooka abantu abatamanyi na bitambula kitegeeza ki nti ewafiira omuzira awo wenkoma malayo igwe munnayuganda wenna alowooza nti oli muzira oli wakabi
gwe mukubba olimmo, gwe mukutta banno olimmo, mu kuwaayiriza olimmo, mu buli kintu kyonna olimmo, futwa fitina mu kuloga. Sobbi akuyigirize. Indeed, nze mbabuulira amazima. Omugenzi Sobbi nze nja kumusabira Allah amuwe ekiwumula eky'emirembe. Naye igwe asigadde ng'oli mulamu manya nti Sobbi abadde amanyikiddwa ebitongole byonna ebyokwerinda nga ne mundu agirina afiira atya eggomba. Kyewuunyisa. Naye njagala omanye nti ebintu ebitera okussa ababbi nga mwami Sobbi bwe yavayo neyewako obujulizi oba abatemu bwe bati, 1 oluusi ebeera ngabana oba ng'alina be yatulugunya, alina gwe yattira owuwe, alina gwe yabbako ebibye, ne basigala nga bamulondoola bagamba one time tuli mufuna aga Katonda mu ggulu, era ne bamufuna ne bamulondoola. Ye nga oluusi omuntu gwe yatulugunya yamwerabira dda. Kati oli bw'alaba nti yoono mulina mu gaapu, bye bitera okussa ababbi oba abatemu bwe bati nti omuntu gwe yatulugunya yaawe yeerabira nti nena gwe natulugunya, ne bajja nga bamuluka bamulinnya akagere. Kuba kitegeera bamulinnya akagere olugire entamu ne bagiwunzika. Kino kitegeeza ki? Nti byebyo nno baganda baffe, byebyo mikwano gaffe, ebya Sobbi byo byebyo. Oluusi bitumalako agoogera bitumalako ebigambo, naye nga tulina kusigala nga tusaba kintu kimu, Mukama atugirewo omulabe akyankalanyizza eggwanga lino. Tuwa kye tuyinza kukola okuggyako okusaba ekyo. Ebigambo bingi byogeddwa, buli kimu mu kaseera kingi kikoleddwa, naye ffe tuli bagumu tugamba one time ensi yaffe erifuna obwenkanya era eggwanga lyaffe lirinunulwa. Bannayuganda baweddemu amaanyi, twongera obbategeeza nti ate amaanyi gabeeyongere. Bino bikolebwa naye bikolebwa mu bukyamu. Tujja kufuna amazima amatuufu, eggwanga lyaffe kwe galina okutambulira.